Kansoke nebaze ku Honorable Kyagulanyi ne NBS. Banye nebaza ku His Excellency the President. Omwana we Gomba. Omwana we Mageri. Tata Solomon. Tata Kampala. Mwami wa Babi. Omwami wa Babi. Omulenzi omuto. President waffe. Buli kimu kyonna munne weebali kugenda ku NTV. NBS. Programu yo yatambudde bulungi. Mama we. Lwakuba baswalizaamu presenter. Bobi Wine tawoneka. Presenter bamukoze batya? Presenter yabadde aleeta amaalo. Kati presenter yabadde n'amaalo. Kungoli wange ne kendeeza amaalo. Presenter wa Barometer. Kendeeza amaalo. Ebibuuzo byabadde bya layisi. Naye kenyini simolo biga tobimbuuza. Era aba presenter abo tugenda bajeregeranga mu studio zammwe. Omubuuza ebibuuzo by'ekisulu nkube n'oluyi. Bobi Wine wakuba president wa ggwanga naye abadde asaanamu nkubira oluyi omuwalabu aluyita Soma Tunuuzo. Akuba mu presenter. Ng'amwambika oluyi ku mpewo. Tobimbuuza ebyo. Ebya kisiru. Mubajja ayinza okuzirika. Mubajja ayinza Yanti yagambye bagijjewo. Kati oyo okumanya nti tasaana na bwamufuti. Abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyevaawo kubanga terina mugaso. Tutute piraawo naye bwe bamuyita omugabula mu State House mubajje n'ekiro tanaaba. Mubajje nga Museveni agenda gabula abasiraamu tanaaba na kunaaba yasooka mu State House. Idamanyi kugulawo ndi bamukuba. Mu bantu taliyo n'abamuleeta bamukuba. Idamanyi ayitiriza amaalo n'amalala. Kyekimukubya. Idamanyi oli mukwano gwa. Twemanyi face ku face ne wayitiriza amaalo. Kati amaalo ge gakuba Hiludamani. Ate nabadde ndi awo empologoma nkadde n'ekomawo. Eriwa. Amelia kyambadde. Agenda kudda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wanji? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amelia. Hiludamani gwe yajjayo. Mama we. Yatimbye ekipande mawokota. N'ekipande kijjudde mu constituency. Omanyi ffe mu Busiraamu omuntu aba n'atera okufa omala ennaku 40. Ng'oli mayiti. Naye ng'otambula kali bambi ne Hiludamani mayiti. Amaanyi gamuwedde. Nebyabufuzi. Ani nomukuba n'azuukuka. Okay, tukwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba. Tubadde tumaze akabanga nga tukyesettinga mpola tukyatereeza studio zaffe wano e Makindye okuyana H&M mu kizimbe bagiyita Golden Plaza otusangibwa kati tuli Makindye wakati era tukyatereeza studio zaffe okulabika nti zituuka ku mutindo. Ani abadde akubira isima ate kamujjeko tuze. Anesimu ogigiddeko ddala. Nyinda kuisima walete simu nesimanyi. Nalete simu ne mama. Walete simu omusajja anagula buguzi omusajja yanimba. Nakugamba omusajja yakuwa simu. Mulimba muzibu. Yakola atya? Yanimba ndeetira iPhone. Biri ne mulimba muzibu. Byamuzika bitya? Nagamba. Nga mulyaye. Mufere. Yali mufere. Kasika tagaya nti teekako ssente tuzizine tulayizi n'azisinde. Era inaze yalya. Kati bw'atuuka bw'amala okuyita ku ggwe ng'alumba Uganda nyaffe mu Kibi Hope ng'amugamba n'abagulidde essimu gwe n'eyisima iPhone buli emu ya 7.5 emu yiyo emu giwe eyisima. Kati nga twesunga nga twebaza essimu nga ntandika n'okuduula ekyannuma gye nalina nga ngikasuka wansi. Nga ntandika n'okuduula agenda okukwata iPhone. Kati ekimmala amaanyi mu Kibi aŋŋamba omusajja aŋŋambye essimu zituuse naye ayagala emitwalo 38 zijje. Nga mugamba mu Kibi nkutuse omutima. Nga mbuuza lwaki. Nga muga teri muntu ali bweru akuwa kintu ate n'akuwa hafu basale oba kwota basale. Abantu b'ebweru bagabanga bannaddiini
bw'aba akuwadde akuwa fuulu basale netakuwa haafu basale oba koota basale oyo omusajja tagenda tuwa masimu era sigenda kuteekamu ssente nga Mukiibi aŋŋamba nze kamuweeyo 10 nga Mukiibi akubira omusajja agamba ali mu Amerika simanya ye Mike Sentamu nga kale mpereze 10 zintere ku namba bweti nga Mukiibi asindika 10 olimi mwenyine gwe nagamba oli mwenyine yasuubiza amasimu kati nga mune Mukiibi asindika amasimu asindika sente simu zaalabikako ne guno gujwa kati myezi 2 nagamba Mukiibi nze olaba omusibe yatubbako ng'ali mu apa prison bamusalira gwa kufa nabaffe abalamu abali ebweru ate n'atugatta emigeto yababba atya omusibe yali luzira nga bamusalira gwa kufa kati atugamba ayina emmotoka 2 emu pickup emu zino eziyiwa omusenyu tipa endala mayika naye ayagala zive mu parking ngira nziddukanya zimuwene ku buyambi wabwiramu emmotoka kasawuliramu emmotoka nogamba ya ate ebisebe naye sikyalina mmotoka naye nga mayika nfunye n'agira nvuga eno ngeri bwekola omusenyu kati omusibe tugenda ng'atugamba mwategedde nti ye njagala nobulikana ku mundeeterenga ebintu bya mitwalo 8 tujja kwebala paka lwe nabawa kaadi nga ngula ebintu nga opangisako emmotoka special okulinda n'okuzza n'okugula ebintu ebintu ngenda biraba nga nguze ebintu tulinze nno Mutyaba Izaaka omwogezi wa poliisi Semewo Nsubuga olidde atugasse basatu ne buli natwalanga ebintu buli lwotuuleko ebintu ng'agamba osi prison gwe nawa kaadi n'ebisumulizo babindetera wano leero mulwadde leero taliiyo leero agenze kulaba byabashayija omusibe yabbamu abali ebweru yali mukomera bamusalira gwa kufa alinda kalabbake nabbaffe be batasalirangako wadde gwa nkoko omusibe ali mukomera bamusalira gwa kufa alinda kalabbake nabbaffe abatabbangako wadde be batasaliranga mu musango wadde gwa nkoko naye yababba yatubba ate n'atugatta basatu bakagezi munnyo kuba ndi musajja mugezi Mutyaba Izaaka musajja mugezi Semewo Nsubuga yeyogeranga poliisi ebiseera ebyo yali musajja mugezi yababba n'atubba ng'ali tumusanga namukomera n'atubbira eyo luzira nga ye alinda kumuteeka kalabba kuba yali yatta abantu nga bamusalira gwa kalabba ne gumusinga ninabaffe abalamu nga tumusanga namugundi apa prison gye bamusibidde nabaffe abalamu omusibe we baali bamuyita Obedi yatubba kati owessimu naye yababwati bwe yababba era nze Kasagundi yaŋŋamba abantu b'ebweru bagaba era banemusabire nnyo abantu babeere ebweru n'omuntu w'ebweru ne bw'aba akugulidde emmotoka n'ennamba puleeti agigula n'omusolo agugula n'amafuta n'akuteeramu ne kasanga oyo omuntu w'ebweru naga nti ebintu nabisindise neweerezaayo 2 oyo aba mufere nakugamba nenga nindako okwebaza amasimu omusajja oyo mufere yali mufere bamuyita Mike Sentamu awoza abeera mu Amerika ayogera bulungi nnyo ayogeranga Elias Nalukoola ayogera bulungi nnyo ne mufere mukulembegera mwe yababbira nze era Kasa yagamba Mukiibi Hope nti weereza emitwalo 38 gateeke ku namba eno ereeta Moolini simanya Namanja ereeta Moolini Namanja gateeke kuno neŋŋamba batubbi Mukiibi n'agamba ki nemuga Mukiibi batubbye
baba twe bababba ne mugafu olaba omusibe yali mukomera n'ababba n'atubba ffe abalamu so bannange ensonga bwe ziri Aisima tubeera tunulira ensonga Honorable Kyagulanyi yakyadde ku NBS TV ensi nekwata omuliro ebbugumu lyakutte ku mutimbagano ku bulamu obwa bulijjo abalaba TV bonna nga bateze TV egi ku lunaku olwo yayodde abalabe abantu ne bagamba nti abalabe beyafunye kuolwo tebafunanga myaka 10 egiyise kansooke neebaze ku Honorable Kyagulanyi ne NBS banye neebaza ku His Excellency the President omwana w'Egomba omwana w'e Magere Tata Solomon Tata Kampala omwami wa Babi omulenzi omuto President waffe buli kimu kyonna munne weebali kugenda ku NBS ate weebali na kugabula abasiraamu yasibula abasiraamu ennyama yali etuttira e Magere Zaira ennyama gye nali e Magere sigiryangako yali ekusse maama we kuyidi ennyama yali etuttira e Magere ate nammwe aba NBS tubeeyanzizaako ensusso bulijjo tumanyi nti muli balabe baffe naye bambi kyemwakoze amiina nze bulijjo saagaana balaba ng'era bwe ntuuka NBS nga togiraba nga sigiraba naye natandisa ogiraba era bulijjo mbadde mmanyi muli balabe baffe naye kasa mwayise pulezidenti w'eggwanga omwana w'Egomba mwanzizizaamu amanyira kati TV yange bagiyita NBS akosika janja nalaluse kati TV yange nasigaza TV eki mu Uganda bagiyita NBS mwabalaba ebirala ebyo byammwe nalaluse ne NBS programu yo yatambudde bulungi maama we lwakuba baswalizaamu pulizenta Bobi Wine tawoneka pulizenta bamukoze batya pulizenta yabadde aleeta amaalo kungu oli wange naye naawe wabadde ole omanyi bapulizenta abo bazibu nnyo babanga bukedde bwekukoowa yetandika okukuba kasanga olaba sitole nga bukedde namulindwa atabuse ne kanyike agatunda nyumba ye byabasasi baffe tawaayo linnya lye bane mukwano gwange oyogedde ku Namulindwa mukwano wa Flavia Namulindwa ali yagala nokwesimbawo Gomba East kati bukedde bwebe kuba Namulindwa tesobola gamba nti bya Josephat Seguya oba byansereko Fred oba bya Salongo Kayiira kaseetekawo bya musasi waffe ngeri kuggwe kuggunda onoonya musasi yakuba tomulaba etekako byaki bya musasi waffe ngekuba ggwe omusasi waffe yakuba maama we bwogenda ne bwogenda mu kooti onoonya musasi ne bwogenda ku Bukedde TV ne bwogenda mu lupapula lwabwe bo batadde bya musasi waffe nga balyoka bakuba ggwe baleeta neyakubatiza maama we Bukedde ekuba ate ne bwoba mwana waayo ate kasoogisegulira ekubye Namulindwa Flavia bwoga bibadde byakanyike bwogamba bibadde byakanyike kanyike musajja wattu abadde ayogerayo eki kimu Bukedde neeteekawo 8 bwoga bibadde byakanyike kanyike bamuwaayo Bukedde yekwekubira yakuba soda w'abakyala ayinza okuba yagwa n'eddalu bamukuba maama we nga yali mukozi waabwe tomanyi bwava ku Bukedde yasobyayo emisango oba yabuza ssente mmeka zaali nnyingi oba n'agenda ku toopu oba n'agenda naye bakuba soda w'abakyala maama we nga buli wogiraba oti maama we tukuleetedde abakazi bazaalya n'asuulawo tukuleetedde bwe yali azaamaanya
ate tebakoma ku ekyo ne bagamba akolagana ne Ssemakula ye bali bamuyita Ssemakula ani soda w'abakyala okolagana naye takyali mukozi waffe kasitaako bakakola kampani ekukoze bamuteekawo akolagana ne Ssemakula okolagana naye ku lulwo takyali wa Bukedde family takyali mukozi wa New Vision Bukedde ekuba yakuba ono Namitala ayasooka okukola pulogulamu omuntu wa bulijjo omuntu w'abantu ali mu America Bukedde oba erina bujja buli agivaako emuwuttula Fifi the Queen yakuba Fifi the Queen oyo maama we yo bakaliriddawa sike katonotono bali yakakuba oba kagikola ki Bukedde yakuba Fifi the Queen yaliriddawa ali Canada abakubya akantu ako bakubya akantu ako yakakuba nawo n'otya maama bane Bukedde yakuba akawala ako oba kabakola ki yamukuba nawo n'ogamba ono si mukozi waabwe teyaliko mukozi waabwe maama wano abantu abakuba TikTok ne Bukedde TikTok nga yakutteko maama we mubajja ayinza okuzirika mubajja ayinza nti yagambye bagijjewo kati oyo okumanya nti tasaana na bwamufuti tasaana na bwasheehe tasaana na bwamuwalimu amakomera gonna gajjudde Buyisiraamu baasiba abaana olwakaweesa baasiba abaana olwono ayali owa kooti gwe bakubira amasasi entinda mu supermarket omulamuzi yali ani omukyala ani omukyala Kagezi baasiba abaana ku bbomu ezatulikanga baasiba abaana mu kwekalaka buli gwe basiba musiraamu ne mubajje akwata kyakutaano mu bugagga mu Uganda tabangako lunaku n'olumu lwagamba nti tututte effuso z'omuceere tuzitutte ku Idi makomera tututte piraawo naye bwe bamuyita omugabula mu State House mubajje n'ekiyota n'aba mubajje nga Museveni agenda gabula abasiraamu tanaaba nakunaaba yasookayo mu State House ebizibu by'obusiraamu si TikTok agambye ejjuddeko shaitani ebizibu by'obusiraamu si TikTok bw'eba eyogera bibi gwe leetayo ttiimu eyogera ebirungi byo wale tebagikola kwogera bibi TikTok si RDC yateeka okwogera ebirungi n'omwogezi wa gavumenti ofuna opondo TikTok si ofuna opondo si mwogezi wa gavumenti omwogezi wa gavumenti ateekwa kwogera birungi byereere si ye TikTok gwe TikTok oba eyogera bibyo leetayo ttiimu nga yeeyogera birungi bya mubajje kati obuuza mubajje alya mmere ki tugimma abaana baffe kyogamba yalinye gye gava yali kyebakola kamale n'obeebazaamu abaliwa abaana ba TikTok amavivi tegamenyeke oba gamenyeke kati webaza baliwa baana ba TikTok bane nebaza abaana ba TikTok nebaza abaana ba TikTok wamu ne full figure yakoze atya full figure kyatukoledde mu bajje nebaza Hajjati full figure nebaza Hajjati full figure nebaza mwakanyiza maama lero nakanyiza ne full figure nebaza Hajjati full figure mwazimbye obusiraamu mwadduukiridde obusiraamu mwasaddeekidde obusiraamu mwafuddeyo ku busiraamu muli mu jihadi womwajje alhamdulillahi rabbil alamin omukolo abaana kye bamukoze ku TikTok bakubyemu bajje ne bw'oba olina muwala we okeera mugaddayo ewammwe bakubyemu bajje bw'oba owasowa muwajje si alina abaana abangi ate bana aba TikTok mutuyambe mutuleetere ku baana baamu bajje tubamanye ate TikTok esobola baleeta mubatuleetere ono ye mwana wa mubajje omulenzi n'omuwala twaga tubaddi byesi tubage tuwasanga
waliwo n'akatambi nkalabye katambulira ku TikTok bale omugesi wagenze n'agamba naffe abagezi tuli bakabi tuwonyabonyeza Buganda n'amenya n'agamba Nandala Mafaabi kyakola FDC yakimanyi mubajje kyakola obusiraamu yakimanyi mubajje mugisha nakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Nagajja simanya Mariam ani Wangajja kyakola eddembe ly'obuntu twamubasindikira mumumanyi kyaliko buli kansokezi ono isima ali ayinza okuba alimu ku kasente kaffe naye ngaakubyereti TikTok yo yagusaze negumaliriza kati ovuddala nti ngyebazizza soke tudde wali wadde oyogera ku Bobi Wine okukyala ku NBS abantu lwaki omuweereza wa program bamukubyemu nnyo ebitu anti abaweereza ba program abo bamanyiira bamanyiira abaweereza ba program abasinga ba layisi ate abalala si batendeke bulungi kati ye abadde alowooza nti ali ku guleedi yakumanyiira Bobi Wine kunga oli mukwano gwange ne Bobi Wine yakusukka Bobi Wine Katonda yamutuwanga kirabo kati Bobi Wine olaba era bwe yasoso mu kubateeke amuleetera ebyampuuga namugebe twabivaako dda twabita si bituliko twabita ddadde bitesaagana kubimanyaako ebyabo byagwa byagwa kati osobola kuleeta Bobi Wine atunuulidde kimu ngenda ntya mu maaso ndeeta ntya ababaka ndeeta ntya bakansala mpangula ntya eggwanga ng'omuleetera ebyampuuga kati oba pulezenta ki kungojja kunsonyi oli mukwano gwange okumubuuza ku biko ebyo kyade kibi kyabadde kibi kyaki yegadde ne ku bikonde ng'omukulu oli yamusaba ekikonde balwana kati pulezenta omutendeki kyolati bapulezenta baffe mwafuuka ba layisi ng'obuuza nti omukulu yali yase mukulu ki genero yagamba ayagala kikonde balwane n'omukulembeze wa ng'ebyo nabyo biddamu ebyo nabyo biddamu kati bw'oba eraganga gwabadde kungu ogundi si buli kiyenje ekikusala mu maaso nti okikuba kaliwo ebintu biteetagisa kuddamu waliwo ebintu ebiteetagisa kuddamu ng'obireka ne biyitawo ife ng'ate baatugamba ekikonde ate tetukirabyeko kati pulezidenti yabadde n'amaalo kungoli wange ne kendeeza amaalo pulezidenti wa barometa kendeeza amaalo ebibuuzo byabadde bya layisi naye kenyini simolo bega tobimbuuza kati olwo pulezidenti w'abantu tobimbuuza era abapulezidenti abo tugenda bajeregeranga mu studio zammwe otya omubuuza ebibuuzo by'ekisiru nkube n'oluyi Bobi Wine wakuba pulezidenti wa ggwanga naye abadde asaanamu nkubira oluyi omuwarabu aluyita Somatunuuzo akuba omupulezidenti ng'amwambika oluyi ku mpewo ntobimbuuza ebyo ebyakisiru abaana bali mu kkooti e Masaka babalemedde owatali musango abaana be bakwata mu kulonda okwaggwa babalemedde owatali musango kooti yajungulula yagoba ekikooti ky'amagye n'ekigoba bakubye abantu ekawempe nze nadde ngenda nakuwabira nambi nalukola naŋŋaana lwaki omuwabira obululu bwe yafuna ekawempe tasobola bufunayo kyekyabadde kintwala mu kooti yalina okufuna bumeka 240 ng'obwabujjabwa obu yali asobola obufuna nambi tasobola kufuna bululu 9 nga bwavaawo bwayitawa era nalukola namukubira nemuga nalukola lyagagenda mu kooti kuwabira nambi naŋŋayisima muleke nkwegayiridde kasa twawiniize yagambye mwesonyi womega toluma nenalukola abakunzikiriza sana tuteyodde empapula n'omuwabira nadde ngenda kuwabira nambi
kati esaawa zino ekyade kyogerwa presenta biki ne boogera naye nga munnamawulire yazanye paati ye abannamawulire abasinga muli balayisi zikyovula nagamba ne bemba nyonya bakwana nkwana b'amawulire balayisi bajjudde gazibu abamawulire katolaba nti kyebabakola ekawempe baga tebajja kudda okusaka mawulire ga gavumenti bebasookayo babayita ne babawa akacupa ka soda ka 10 ne kakeki ka 10 ne bagenda mu maaso kati omuntu akkiririza ku 2,000 kitegeeza n'ekindaazi akikkiriza munnamawulire omukyala ng'ono agasakira rediyo Simba NBS simanya yanyoona asiba abaana b'e Masaka Margaret Kayondo kati Margaret Kayondo abuuka ekindaazi eky'ebitaano yagamba musima bamubbako gundi simu kati simu yawandiisaayo simu katooki ne katooki nayo oyinza ogiwandiisa nti simu bagiyita simu babakutuma essimu ng'oleeta katooki ate teyogera ng'eyogerera waani ng'okubye essimu gw'ogirina katooki girina nesibeera nayo kati bannamawulire abo bamaguleti Kayondo n'ekindaazi tekimuleka waggulu yasibya Bagadafi yasiba Bagadafi nti bamubbako essimu nakulabayo Masaka naliyo era ne 16 nja kuddayo nakabeerayo emirundi ng'eyo otambula n'ebbaluwa ya chairman byonna mba nabyo okubeeyimirira nze buli kimu kirina permit nina passport mpozi passport gye sirina poza ani akolera passport ani akolera passport ayankolera passport bamuyita Dani obaani ali mu America ne ayankolera passport ebiseera byali Nsereko Muhammad yakolera passport ne yampa muntu nempayo sente zange sibwerere kategeeza nti gwe ova wane Kampala n'ebiwandiiko byo ugende Masaka in case kana tebagala babayimira gamba isima wendi permit nina endagamuntu nina ebbaluwa yero sinjirina era babisabira nze nsooka okubeeyimirira era we bansabira nze nsooka okubeeyimirira buli kisaanizo nkirina except passport. Okay, tukyali ku nsonga za NUP. Waliwo akatambi kenalaba nnaku ezo nga Hildaman atabusi kyaka abaana bamuli bubyo buzibu ki ayomba gamba ffe bazimba ekitebe ali naku zino abaana bamutaddeko eggaali obuzibu buli wa Hildaman oli mukwano gwange ne Hildaman bakutwale ffe twasomeranga nze primary nagisomera Kibibi secondary nengisomera Kololo High School lyabeeranga Kamwokya ku kiseminti kati lyadda ku Bati Valley nga mu Binyira naye twasomeranga mu fulaati naye ng'olinnya paka waggulu eri n'owandiikawo never forget Isima Lubega era bw'ogenda Kololo High School olengera nawanukayo nengwa nemenyeka n'enkizo ng'ofaaki tebansookayo nze mba nsembayo waggulu ng'owandikawo never forget Isima Lubega n'owandikayo omwaka muwajjira negwogenda negwofulumiddemu n'Ekibibi Umeeya twalinangayo ekizimbe nga bakitya Shaba tuli nnyo waggulu nnyo n'ogenda mu miti n'owandiikayo never forget Isima Lubega kati ne Hildaman agende nga awandiika never forget Mawokota tasobola kudda Mawokota ekyobadde ogamba nti kati ng'akyalina kano akadde agende nga awandiika Empigi Ekayabwe oyo Mawokota munene nnyo asaana kusalamu constituency ziri 3 esinga obunene wano mu Uganda Mawokota eya Jerefero Naluyima
bagira batye oba yani ne yagunja ono awoza yatwala sente zange yatwala nezammwe ono asinga obukodo mu ggwanga Medadi Segona ezo constituency nene nnyo Segona tali Busiro nene nnyo Segona ali Busiro netuuka ne Mende atuuka Mende kumpi kati Mende wa Kisoro Segona ezo constituency zaagala kusalamu ebitundu nga bina kati Hildamanyi atuuka ne Kayabwe ndozo oba atuuka ne ku gundi we bookira enkoko oba abaana atera okutuukawo Erukaya oyo namawokota Mawokota munene ate n'aveeyo n'agenda paka Ebusi ku nnyanja yatwalayo Butoolo n'aveeyo n'akwata ku lw'Emitiyana oba akoma Bulaga kati kesisi gye yiwa ebisaaniiko oba akomajjeza nga wanene Hildamanyi gundi constituency nene Emitiyana oba akomajjeza kati kulwamu lwe Butambala akomawa ani Hildamanyi Butambala ajja oba lukalu watandikiraawo era olabawo weerokamu tubutambala wakoma awo Hildamanyi wakoma awo wona abadde mubaka waawo kati essaawa zino akola atya afune ekyoka oba langi oba printing ebipande twalinanga omusajja afe ababadde mu Kampala wanze nabeeranga ku Bululuumu ku Namirembe Road we nabeeranga waggulu wabeeranga omama wafire Lutaaya so yayimbanga ku Namirembe Road awo wa muzeeyi kati nabeeranga ku Bululuumu naye fe abakuliddeko mu kibuga wabeeranga omusajja bamuyitanga Dr. Zunga ng'agenda awandiika ku luguudo Dr. Zunga kati ne Hildamanyi agende ng'awandiika never forget Dr. Hildamanyi tasobola kudda buli gundi kiyagahira tasobola kudda ne bwajjamu empale buzibu ku kiba mukomerera ennaku zino ekisooka Hildamanyi yeetera obuzibu yakyamuukirira nnyo ng'awangudde ate n'ateekamu amaalo alina amaalo masufu nnyo Hildamanyi bw'amala okuwangula essimu n'agyeggyako n'agiwa omuwala yakolanga ani omuwala oba yakola ngani bw'okuba essimu ng'agamba halo mbulya kyobadde omugamba nja kimugamba era nagamba omuwala ne mugamba dde njagala muyozaayoza ne mugamba ekyo kyakoze kikyamu kyadda binakatoleka tweriira obulo bwaffe obwobulamu biisi tweriire nemuga ekyo kyadda tekikyakola nemuga senga mbadde musawo we ngera nkubuulira nti nze musawo wa Hildamanyi ye senga ye musawo wange ngera nkubuulira nti nze musawo we Hildamanyi yakiremeramu essimu ye tagikwata yateekako mukazi bw'oba olina byogaba bigamba omukazi ate ye omukazi abimugambe kati senga omukazi yeerabira senga nfuna accident nga njagala ntwaleko mu ddwaliro okwerabira kya butonde omukyala ne yeerabira n'atakoma ku ekyo n'akola ekyamaalo bammanejja buli abaamuleeta n'abasuula ebbali tayagala kumanya n'agoba embwa kakyamaalo ge gakuba Hildamanyi ate nabadde ndi awo empologoma nkadde n'ekomawo eriwa Amelia kyambadde agenda kudda Allahumma salli ala sayidina Muhammad wanji Allahumma salli ala sayidina Muhammad Amelia Hildamanyi gwe yajjayo maama we yatimbye ekipande Mawokota nabadde Masaka nga ngenze kweyimirira abaana ba Nuupu naye ekipande kijjudde mu constituency ate ebinene bino omulabire omulengerera eri Hildamanyi teyajjayo Amelia bwe yayimbira akayimba mu kampeyini 2016 Amelia yakomyewo kati Hildamanyi alina entalo mu kibiina alina entalo mu balonzi kati agatteko n'olwa Amelia kati Hildamanyi bamukuba emabega ne maaso ekitegeeza Amelia agenda wangula akalulu kano ekibi tekyogerwako nayinza omuwangula
essubi weeriri nti yandyeddiza entebe ye omwana oyo yanyiiza omukazi Amelia banne ekibi tekyogerwako leediyo bwekubikira tosamba leediyo leediyo senga ebika nti Isima Lubega afudde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tosamba leediyo Amelia ayinza otuyita mu mpaganya n'addamu n'awangula okujjako nga Nuupu ekoze ekyamaanyi ate era bweddiza Hildaman tiketi era Hildaman ajja ggwa nayo bajiwa omuntu omulala Hildaman kugulawo ndi bamukuba mu bantu taliyo n'abamuleeta bamukuba Hildaman yayitiriza amaalo n'amalala kyekimukubya Hildaman oli mukwano gwange twemanyi face ku face ne wayitiriza amaalo kati okumanya Hildaman w'amaalo nnyo nze namukubira essimu nga bamaze okumulangirira nga njaga kumuyozaayoza netaddangayo kunyoonya myaka 5 paka nakati ajja kiwulira namukubira essimu nga bamaze omuyozaayoza amaze okulangirira nga njaga muyozaayoza taddangayo kunyegako naguno gujjo nti Isima kino n'abaamuleeta bwatyo bw'abakoze ate abadde mukoddo nnyo mu oba balowooza emyaka 5 girimu emyaka 10 ate bambi n'ajafuna ekizibu mu constituency takoze ng'oggyeko nti bamuwalana nera ne mu constituency takoze oba yayinza oga nti bampalana ne mu constituency takoze abaamuleeta bennyini bakuba Hildaman doza bakiyita Dynema empologoma emugoba ate gyalaga Lake Victoria abagenda kugwa mu nnyanja kati alowooza bwe ngwa mu nnyanja nfa bwe nyimirira empologoma endya kati ali mu Dynema era kati abantu abasinga obuzibu mu Uganda Hildaman mwali abasinga ki obuzibu abajja n'okufuna pressure ez'amangu Hildaman mwali ebizu byonna bivudde ku ki malala ge na maalo ge yabyereetera waliwo ebintu byewereetera nze nasomanga nnyo geography nayagalanga nnyo geography ndowooza katono nvuge ne ku nnyonyi naye waliwo ennyanja baziyita Manimedi Lake nga zo bantu be bazeesimira nga bwolaba ennyanja ya Kabaka baatugana ogiyita akayanja ka Kabaka baatugana ogiyita akayanja ka Kabaka ennyanja ya Kabaka it is Manimedi Lake bantu be bagisima busimi na ngalo ezimu ku nnyanja ezisinga mu nsi yonna ezasimwa n'engalo endala ziri mu Ghana endala ziri nnyo mu West Africa West Africa nabo basima nnyo ennyanja eza Manimedi Lake Ghana mweziri mpitirivu Angola West Africa countries ennyanja ezo mweziri mpitirivu naye Hildaman yeekolera ebizibu bye kafe n'ebizibu bye Hildaman oba yali tasuubira kuwangula n'awangula oba yakyamuukirira nnyo nze ndowooza abaka bano balowooza ebyemyaka 5 gibanga emyaka 10 bwe kiri baga tegijja kuggwako agenda okwejjukira okugamba nti kanjiweyo akataka akukuba eno nti noonya bankolerako ng'emyaka giweddeyo kati kabakube Hildaman bamukuba emabega ne mu maaso left right center abawagizi be bamukuba mu Nuupu bakuba constituency ekuba n'Ameri yakuba kati ali awo era Hildaman bw'omusanga tonyiiga ayinza okuba nga yatandikiddewo okunyiiga nga musungu wa muyiteko tomutankuula Hildaman tali bulungi ate era alina n'olutalo olulala lwabwe babiri ng'ababaka ba paalamenti Nambooze ne Hildaman ate kiki Hildaman alina obutambi bwe yakwata yabukwata mu lukiiko lwa Nambooze mu constituency Nambooze yali abiwogera kati Nambooze ng'addira ebyama ng'abitwalira Ameri yakyambadde
Namboze na Amelia bakolagana ngate Namboze simanyi ngate Namboze ajja n'ebyama bya Nuupu abiwa Amelia kyambadde abe mukono abakozi atyo nedda Namboze Teddy Teddy mbadde student bakireke si bakireke Namboze Teddy si wa Nuupu mpozi yakiikirira wasi mpiji bonna beeyo kati ne neighbor we bali kabwanango baatabukadda kati ne Namboze naye alwana okusuula Hidamaani oli mukwano gwajje mukwano gwajje entalo ziri empigi kati ate ne Namboze bamuleseeko embooko yeriwa waliwo embooko yafulumidde mawulire eggulo njerabidde baye Harriet wala kato ate n'ono Saara Temulanda ayaliyo naye akomyewo empigi ne Namboze bamutwala kakaaba bana yani Wakiso omukyala n'akomawo oli Seninde Seninde naye akomawo umenti abantu abayinza okudda ne ate bawangula ebyobufuzi byakwewuunyisa tebigaana ne muyingo ayinza okuddayo eri n'abakuba oyo muyingo ajja bakuba akaliwo akali Shuwaddiiri onaani ayawangula muyingo poza ani yawangula muyingo sula sekitoleko alina amalala n'amaalo oyo nakabira mu constituency emirundi egi avuma n'okuvuma alwana n'okulwana alinganga muwanga lutaye waffe oyo ye yasibudde dde naye sekitoleko ne bwajjamu empale tayita ku muyingo gwe basinza obusinza anaatana kutwala abantu mu muliro alina kibwetere muyingo gwe basinza obusinza ate naye yazze gawanye oba luli abadde ateekawo $1,000,000 kati ateekawo 5 sekitoleko tasobola kudda bamunaanika nakabeera mu constituency y'emirundi ng'ena nga tantegedde nga nkolayo research gwe ng'obiraba akigeza atamu tewajja kuddira ddala abantu abamu baleke kuvumaganya Nuupu ate muno maki ne mwe tutuddemu ate kika nowa wano tadda yani pozi ono yagaana okulwala n'alwaza munne Sewanya naye yagaana okulwala kati oli bwekitegeeza nti bwolwala nange ndwale ate bamwali bamukwala nedda ssebo mwalyanga ku mmere emu lwaki ye teyalwala etegeeza emmere bwe yajjanga yagyepenanga nedda ssebo teyalwala teyalwala kwadde n'olunaku n'olwo bane Sewanya n'anyirira looza mu Uganda yasinga okunyirira bwe bamusiba naye maama we yalwaza munne n'agaana okulwala nati kikyatteeka nti bwolwala ate ng'emmere mbadde mulyemu ate kiziibwe etegeeza emmere ya munne yagyepenanga oli n'ayabika nayo yali aganya okulya kati Makinde tadda awo naye tadda ate oli yennyeko oweri anenyeka ali bubi nnyo bambi Nuupu mulwane nnyo sinze mbasalirawo siri wa Nuupu ne mulwane nnyo waliwo abantu abatagenda kudda ate bwe mubaddiza tiketi bagenda ggwa nazo nenyeko naye ali bubi nnyo ne juzi baali bamuttira eggaba wakalaba bakuba nnyeko nga bakuba omubbi w'enkoko ate buli walaga bana isima tusibula abantu tunakomawo nga akalulu kazi kanaatera tulabe naye kukatuuse kampeni zitandikadde kampeni oluderazi abantu bali mu kampeni bazitandise dda nze mugambi nabadde empigi nga constituency yonna yonna ejjudde Amelia kyambadde olaba gundi ekipande kimulemi okuzzaayo omanyi ffe mu busiraamu omuntu aba naatera okufa omala ennaku 40 ng'oli mayiti naye ng'otambula kali bambi ne Hidamaani mayiti amaanyi gamuwedde omala nakwana ng'otambula kati Hidamaani mayiti amaanyi gamuwedde Amelia akomyewo amuli bubi nabadde Masaka tuddeyo nga 16
nade ngenze kukiikira abaana ba Nuupu kubeeyimirira naye ng'ekipande kya Meria oba yakikozesezza fujjo ekinene kizibu bwe kiti si yasekereza asekereza bw'ati sajja watu agenda kukola naye musajja watu n'akake kabuze wadde kafulaya buno bagabo bw'omu yategedde nti ndi ku magombero oja amaanyi gamuwedde isi masibula abantu bana watijjanga n'omukyalo nayagala okujja emakindi naye wakoma kuki ani yeruyirika Zahara zaaluyika tokyanyoonya simanyi bikwatako ate gwe wali omutembeera andi nali mutembeera naye muno otuuka nange oba oluseke lwakalira takaliranga mugagga naye takyanyoonya mukamula kati ndowooza yakwekweka yamanyi anti nze munnaye nze sinyoonya muntu nze banyoonya bunyoonya atuwe ku ssente baneno pulogulaamu y'amaanyi nnyo ebana ab'ebyobufuzi mwenna oba oli waaki ono abakkiriza ye talina gwagoba tulina okukola ekimeeza ky'ebyobufuzi ne bw'oba oli wa movement ono akwaniriza ne bw'oba wa DP akwaniriza ne bw'oba wa political limbo akwaniriza eno eyampuuga political limbo tokimanyi ky'ekyampuuga bakiyita political limbo kiri kale tugende maaso okitegedde ng'otiddemu oyagala komanda mudogo wankube yakuba kikeri kakati bannaye nga tunabagenda mbadde nkugamba ku Namulindwa Flavia mukwano gwange yeggwanyiza entebe ya mubaka wa Gomba East gwe so kati gwaliranye wamwe Butambala waliranye ki Gomba kati soko okowole ku bantu bamuwagire ajja kuwayo kantu Namulindwa ajja kumako nnyonya ajja kuwa ajja kumako nnyonya nedda abantu bakowoole bagambe kale bamuwagire ate yagamye ekyajja n'ebipande byafuna omaye kiri eyo ku ground tola tyogamba nti Ameria ina ebipande mu mpigi mu mawokota ate Flavia Namulindwa kye yeekoze mu Gomba East ebipande yabisiziye bwe biti era bw'otuuka ebyo bikwaniriza ali serious n'okusinga kwe kyolowooza layiraako Flavia ate badde banga Eddie Yawe yalaze ewa eyo Gomba East baakoze bubeezi nedda sekisoboka Eddie kyemmanyi bagenda kuwa Namulindwa Eddie Yawe ne baba muwadde tiketi nadde Eddie Yawe siweeyo kirabika nti gye bamuzaala nibo nga bamuze nekyaka kijagenda okwesa ati Eddie Yawe ekizibu kyalina naye asembasemba nnyo yaliko ekira ne bamuwa tiketi agwa nayo Eddie Yawe oli wange naye nensonyiwa bawe Namulindwa olinganga Kifumboowa bane Kifumboowa yali atundanga kyoko mu masomero ng'avuga ku pikipiki ye buli wamu abeerawo kiki tebamuwa bululu anti kuno yawangulira ku Nuupu naye agivuma okukamala nikye bagenda okukola Kifumboowa yalinga mu DP anti yakasemba emirundi nga 18 Kifumboowa alina emyaka emeka nga mukaddemu Kifumboowa bambi mukulu naye takula yeekolako nnyo yeekolako ati yeddaabulula yeekolako nnyo akusinga obukulu Kifumboowa nsinga leka naawe Kifumboowa mukulu nnyo kunze sewo bannange nze kankubula abantu b'eggomba bannayo Namulindwa mulemerako kuba mwanyinaze abantu b'eggomba naye Namulindwa sooka onyoonyeeko nnyo agenda kunoonya nze mbagambye ab'eggomba East Namulindwa Flavia mumunoonyeeko bwatyo bwanekedde mu kifaananyi awo ajja kuba ate ng'alabika bulungi ate wa Nuupu bajja muwa kaadi kyemme bajja gimuwa kaadi kati olina bwebadde oyisa empozi abalubaga Sacco KCCA twakoze kampani tufuuyira ebiku mu Lubaga twoza amategula tuzimba compound tuzimba toilet tuzimba emyala kampani bagiyita bati bagiyita Lubaga Sacco Community egundi KCCA n'ebizimbe ebipya oyagala bakozi bano abisiimuula bakola mu toilet bonna tubalina n'olwekyo bw'oba oyo jangu Lubaga otulabe oba bankubire essimu yange eri 07 6 9 38 77 mpozi n'okwebaza
Zowena ali Tale yankozeeko ku Idi waliwo ne Nassali muwala wa Hope yankozeeko ku Idi waliwo n'omusajja omulala yagaana okwogera amannya ge ali mu Amerika oyo yankoleddeko ddala ku Idi nze ku Idi nakoma kuba kwamini okulya obulidi bakolako emmere wagirya walala wagirya wa Kyagulanyi nagirya wa Kyagulanyi naye nabo ne bampeereza ku ssente anti kati mpaako ebizibu byenina naawe isima ne sente muli muti wamagira tumalirize ensonga zo tutambudde tujja kuba tutwegwako mu maaso awo nga tulina ensonga endala zetugeze twogerako nakuwayamuko n'okumanya biki ebigenda mu maaso tuli mutulu nakulonda eno season ya akalulu nakulonda so tujja kuba tuleeta abantu ab'enjawulo ababaka abagala okwesimbawo ne bakansala nabo batuwe endowooza zaabwe naddala ku nsonga ezigenda ddala mu maaso mu ggwanga kambagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mwera